Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya, musibye mutya, mwasuze mutya. Ntera n'okubala musabo entyo olw'ensonga nti Katonda eyatonda eggulu n'ensi mwana wattu yakola ekyamagero. Mu Amerika muba mufuluuta ng'e Uganda tutemya bukofu. Awalala mubeera muzuukuka ng'olwo ffe twebaka. Tuba tulya bya misana ng'abamu balya kyanca. So ensi fenna tulaba enjuba n'omwezi ne buziba ne bukya, naye ogenda okutunula ku time nga time zones za njawulo. Ekyo Katonda yakyesigaliza. So awo nno we mbabuuliza nti muli mutya, musiibye mutya, mwasuze mutya, musule bulungi. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Program yaffe eya buli Lwakutaano ebeera Extra Health. Tubeera n'omukugu Dr. TwahaKakooza okuva eno ekayunga nga ajjanjaba ng'ayita mu herbals. Era nga buli w'otulabira, buli wetuba tukoledde liba ddagala lyokka. Ddagala lyokka. Guyinza okukiraba ng'ekisaalu naye mubahamu eddagala. So okulaba ng'ensiko ezise naye liba ddagala. So program yaffe eno ebeera buli Lwakutaano ate nga Olwokusatu, olwa Sunday n'ennaku endala tuba ne programs ez'enjawulo. Kugamba ekintu kiri kimu nti keep on subscribing atannaba. Bw'osubscribinga waliwo awo bajja kuletera awali ekidde oba akadde kakooneko kajjire ddala osobola okuba nga ofuna programs zaffe zino. Program eno etebwamu ssente company emanyiddwa nga Shatwa Habo Organic be batuteekamu essente. Bafune ku Facebook, bafune ku namba y'essimu eyo gy'olabaawo oba obafune ku email nga bwe tubikuteerawo wansi awo. Dokita, nja kusaba obuuze ku balungi abatulaba ate olwo nno mbanjulire omulamwa gw'olunaku olwaleero. Mbalamusizza nnyo abalabi ba programu eno era ne mbatolera salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale okusiiba abasiibye nammwe abatasiibye mwebale okuwerekera ku basiibi. Amina. Beebale nnyo beebalire ddala. Olwaleero tugenda kutunuulira kye bayita sinuses. Kyemmanyi ku buli bantu 100 abantu abakunukiriza omuwendo gwa bitundu 7 ku 8 balina sinuses. Bwe kiri. Era nga bano bazifuna mu mbeera ez'enjawulo, mu budde obw'enjawulo, mu environment ez'enjawulo, ne mu bawulira mu ngeri ey'enjawulo. Tugenda kutandika n'ekibuuzo ekisookerwako mu lulimi olufuutifuuti. Mu Luzungu it is sinuses. Mu lulimi olwaffe luno olw'Ekyaddondo, Dokita, osobola kunnyonnyola otya sinuses? Like omuntu aba awulira atya? Omuntu ali atulaba akitegeera atya sinuses? In the simple way, mu lulimi Oluganda, in the simplicity. Sinus mu Luganda baazikazaako erinnya ly'ekiwanga. Ekibaava baziyita ekiwanga okusingira ddala balowooza ku sinus eziyita mu nnyindo nti olw'okuba emiwulengo oba emituli gino egiyita mu nnyindo gyekuusa nnyo mu ndowooza yaffe twatuuka n'okulowooza nti omukka bwe guyita mu nnyindo gugenda mu mutwe kati naye nga gukuba ekkoona ne gudda mu mumiro ne gudda mu mawuggwe. Naye sinus balikazaako eri ekiwanga naye ng'era batuufu erudda kubanga percentage nnene eya sinus ejja kutabaalira awo wakati w'ennyindo n'omutwe n'emimiro oluusi n'amatu awo bwe watyo. So ndowooza bwe tutyo bwe tuyinza okunnyonnyola bwe bayita obulwadde bw'ekiwanga nti bwekuusa nnyo ku nnyindo. Mu nnyindo muno mulimu nodes, mulimu obuntu bubiri buli ludda waliyo akaayo. Obuntu buno bwe buregulatinga, bwe butupimira engeri y'omukka gwe tussa. Obudde bwe buba bwa bbugumu
obuntu obwo obuli mu nnyindo bufunda omukka gusobola okuyitawo nga mungi oba empewo esobola okuyitawo nga nnyingi etuuke mu nda gyeraga ng'ennyogoga ate obudde bwe bubeera bwa mpewo obuntu obwo bw'omu nnyindo buzimba era busobola empewo ereme kuyitamu ng'ennyogoga nnyo okutuuka mu mawuggwe ng'ennyogoga kubanga buli lw'ofunza n'oyisaawo omukka gubuguma ate buli lw'ogaziya n'oyisaawo omukka empewo teyokya okugeza singa okola ekituli bwe kiti mu ngalo n'ofuuwamu omukka empewo egenda kuyitamu nga teyokya naye ate singa okifunya akatuli ne kafunda n'ofuuwamu omukka ojja kuwulira nga gwokya kati singa wabweru gye tujja empewo eyita mu nnyindo singa wabweru waba wannyogoga okugeza mu nsi ezirina winta oba wane waffe nga biseera bya bunnyogovu zino nodisi zaffe eziri mu nnyindo zizimba zisobole omukka gusobole okwenyigiriza oguva wabweru nga gunnyogoga nnyo gutuuke munda nga guli ku body temperature nga mulungi tegwokya tegunnyogoga nnyo ate akasana bwe kaba kaaka nodisi ezo zifunda emiwulenge gy'omu nnyindo ne gigaziwa omukka empewo esobola okuyitawo nga teyeenyigiriza ereme kubanga yeeyongera okwokya tutwale eyo yokka esaanidde temperature esaanidde kati omulwadde wa sinus abutuli obwo buyinza teziregulatinga omulimo gwa nodisi zino guba tegukyakola nodisi ziyinza okulemerayo mu buzimbu naddala ne zibeera nga akatuli kazibikivu kati n'ofuuka ferefeekeera nti bw'obossa omukka onyigiriza mu nyigiriza ogutwala era emirundi egimu owa sinus asizana mu kamwa kati tuyinza nayo okutunuulira biki ebiyinza okutuviirako okufuna obuzibu obwo obwa sinus sinus ziyinza okujja olw'ensonga eziwera sinus zigwako mu biti by'ebirogologo bye bayita abazungu bye bayinza okuyita allergy kati allergy ekizireeta ezimu kuzikwataganye ne sinus mwe muli pollen empumbu eva ku bimuli eby'emiti oba ebimuli eby'ebikoola oba ensiko oba whatever muyinza okubeeramu enfuufu obufuufu eya bulijjo bwe tubeera mu nsi ezitabula sulfa ne lime mu nnimiro biyinza nabyo okuleeta kubanga baba babiyiwa mu nnimiro bifuumuuka mu bbanga wayinza okubeerawo chemicals ez'enjawulo omuntu kati katugambe waliwo abatayagala kuwulira perfume eziri strong waliwo bika bya perfume waliwo omunga perfume bwebanga ewunyanga obutonde teyina mutawana bwebanga ewunyanga ebintu ebikola obukozi eyinza okumuwa obuzibu waliwo omukka emikka egy'ebika ebyenjawulo abalaalo balina ekika ky'omukka kye banyookeza mu byanzi balyoke bateekemu amata ogwo omukka kumpi bonna tegulina kye gubakosa naye ate oyinza omusanga ng'ekika ky'omukka ekirala katugeze oguva mu exhaust y'emmotoka gumuyisa bubi gumusinduukiriza emmeeme kola biki kati n'emikka egyo nagyo giyinza okutuleetera ebizibu ne gikozinga sinus kati sinus oluusi tezisooka kubeera na buzibu kubanga ekizibu bwe kiggwawo zisobola okuta naye ate oluusi olw'embeera enembi gye zituleetedde okussa obubi obutafuna mukka mu budde tutandika okufuna ate infection olw'ebizibu ebyo olw'obunafu bwe zituleetedde katusooke tuddemu tulambulule bulungi nti omuntu alina sinus bw'abanga atwala omukka ogwokya mu kifo ky'okutwala empewo nga bwebeerezze mu bulamu bwayo nga ye yeenyigiriza mu nodisi zino eryoke muyingire kibi ki ekiyinza okuva mu ekyo ekibi ekisobola okuva mu ekyo amawuggwe tegamanyira kutwala mpewo ng'eyokya amawuggwe gaagala empewo ng'eri regulated olwokubanga zino nodisi bazikolanga zo zezipima okutwala empewo erimu obulamu kati amawuggwe gatandise okutwala empewo etali mu bulamu omusaayi bwe guba gukola gwagala
oxygen ne oxygen mu musaayi tugenda kumujja mu mpewo eno gye tunuusa ng'eyita mu nnyindo. Kati oxygen ono bw'atuuka mu mawuggwe ng'ayokya bagenda kumuweereza era mu musaayi ng'ayokya. Kati okwokya kutegeeza bukoowu. Omuntu wa sinus agenda then kutandika okufuna obunafu mu mubiri, agenda kufuna pain mu muscle mu binywa, agenda kufuna obulumi mu binywa, agenda kubeera mukoowu, agenda kufuna gye bayita fatigue. Agenda oluusi agenda kubulwa otulo, oluusi agenda kubulwa ne appetite, kubanga olwo tugenda kutunuulira nti ne mu bulago mu throat namwo mutandise okubeera n'obuzibu. Abantu abamu era bwe babeera n'ekizibu kino ekya sinus n'amatu gagenda kubasiiwa. Kyova olaba nti mu department y'abasawo ba medical waliwo gye bayita ENT, eyo nga yetwala ear, throat ne ENT, ear, nose ne throat. Nti bino ebintu bisatu kumpi byagala kutambulira mu mbeera emu, nnyindo, mumiro, n'amatu. Nti buli lwe tufuna infection mu paati emu tuba n'omukisa mungi nnyo okugitambuza ogituusa ne ku paati endala kwezi esatu. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange, tuli ku Shatwa Mixed Farm Kayunga, era nga tubeera ne Dr. TwahaKakooza every Friday of the week. Tutunuulira endwadde ez'enjawulo, tutunuulira okukosebwa mu bantu. Program eno basically tulambulula a few naye nga endwadde nyingi nga bwe nze nkibagamba. So kwata essimu okubire dokita omunnyonnyole butya bw'owulira, olina buzibu ki, nti not necessarily nti obulwadde tuba tubwogeddeko, ne bweba tetubwogeddeeko, you know how you feel, omanyi bw'owulira. Baganda bange bawangalira emitala w'amayanja, mwe muli sorted by all means. Teweeraliikirira nti eddagala linantuukako litya, toba na bweraliikirivu. Just get in touch with the doctor, mukubire essimu ku WhatsApp oba muwandikire oba muweereze voice note, then gw'ojja munnyonnyola butya bw'owulira, then yazanye rooli ye, ojja kubanga ofuna eddagala eryo likutuukako. So mbakubira omulanga nga mbagamba nti mutuwagidde, munyumiddwa programs zaffe, mulaba works zaffe, wano ne wali musharinga content waffe, but twasala ne tugamba nti mwetaaga still okumanya the other side y'obulamu kitambudde kitya, obulwadde wano ne wali. So lwatusazeewo tutunulire sinuses zikosa abantu, omuntu n'abeera nga afeekeera buli kiseera, abantu n'abeera nga ayisibwa bubi, ne zitta ne mood y'omuntu n'abeera nga ali so down. Doctor atusiigira ekifaananyi ku sinuses. Doctor njala tutunuulire okusinziira ku research wano, batulaga sinuses zino abantu bazifuna mu mbeera ey'enjawulo, whether nga bw'otunyonyodde mbadde mbisomako wano, nja kukwotinga Cleveland Clinic ebaddewo into existence for over 100 years. Gyenja okwotinga wano, esangibwa in the US. Njagala otusigire ekifaananyi. Sinus omuntu bw'abanga azifuna nga oba empewo efuuye, obukoola oba ebimuli bya omuti in a given tree, ne bimuwunyira si bulungi, n'atandika okuwulira bw'atyo. Waliwo abalala nga bwafuukira ddala bulwadde, oba etonnye oba tetonnye, oba gwase oba tegwase, oba empewo efuuye oba tefuuye, oba enfuufu efuumuuka oba tefuumuuka, nga ye bambi alina obuzibu wano, because sinuses abatulaba, it is here. Tusigire ekifaananyi, omuntu anajjanjaba sinuses ajjanjabwa atya, era bw'oba wakuzijjanjaba ozijjanjaba at what stage,
era kumala bbanga ki because omuntu ajja kugamba nti nze bwafuuka bulwadde ndi mu myaka 10 ngenze mu bazungu libuze eddagala ngenze mu pharmacy libuze nywedde eddagala lyensanga ekatwe ngenze ku mupaka enkadere batambuza mu mikebe nemereddwa omuntu oyo alina kujja omujjanjabe ng'ali mu state ki amaze emyaka emeka n'ebigwa mu kkowerero tetujja kutunuulira bbanga lyamaze lyokka nti oba ow'omwezi ogumu gwe tujja okujjanjaba oba ow'emyaka olw'okubanga mu kutwalizaamu tujjanjaba ndwadde eziremeddeko tujja kujjanjaba buli anajja naye obujjanjabi era nga bulijjo bwe tugamba buyinza okwekunya okusinziira ku bungi bw'obulwadde n'ebbanga omuntu lyamaze nabwo omuntu ono tumujjanjabanga bwe tujjanjaba abantu b'ebirogologo bonna kubanga ebirogologo bino bye twayise allergy mu luzungu sinus zigwa mu kiti kya allergy omuntu okubeera ne sinus zino ezitawona kitegeeza nti waliwo ebintu bya reactingako olutatadde naye nga bulijjo bwe tunnyonnyola nti oluusi symptom akabadde akabonero kalwadde akinako ne kafuuka obulwadde nti emirundi mingi omuntu bwe yeekoona ekigere ayinza okufuna ensanjabavu wano mu mbalakaso naye singa buli kiseera ekigere aba akikosa obuzimbu bw'ensanjabavu buyinza ogiviiramu ate okufuuka ekizimba nga yeetaagisa girongo nga naye kuba ensanjabavu kabonero akalaga nti waliwo ekizibu naye ensanjabavu bwerwa nga teddayo ate erwadde aki nayo neefuuka obulwadde ekibadde akabonero kati nakyo nekifuuka obulwadde ne sayinansi nno nazo bwe ziri nti buli lwofuna sayinansi n'otandika okwasimula n'otandika okufeesafeesa n'omyuka amaaso n'osiiyibwa amatu n'okuba emimiro ebyo wabeerawo akabonero nti oba poleni yakufuumuukiddemu oba akawoowo oba biki naye bwe birwa nga tebisalako nga buli kiseera ekyo kyobeeramu kirwadde aki buli kimu ne kifuuka obulwadde obwetongodde so bwe tuba tujjanjaba abantu bano tufuba okulaba nga tuyigiriza esisitimu yaabwe okukolagana n'embeera ebeetoolodde nga tebawakanya ng'embeera yo tewakanya nti ate kati ndabye ebimuli njasimudde pulidde perfume mbadde bwe nti tulina okufuba okulaba ng'ofuna eddagala erigenda okurivansinga embeera gy'obadde oyisibwamu ng'osisinkanye n'ebintu ebyenjawulo awo nno tusooka ne tubanga abajjanjaba bye tuyita ebirogologo kubanga ebirogologo omanyi bino ebizimba obuzimbi ku mubiri naye ne bino byotalaba munda biba bizimbyemu era bikuzimbye mu mawuggwe bizimba mu mawuggwe afuuse asthma bwe bizimba mu maaso bwe bigenda mu maaso olwo ofunye allergy y'amaaso bwe bigenda mu nnyindo olwo ofuuse sinus n'ebiringa ebyo so tugenda kujjanjaba bw'abeera nga wafuna infection era tugenda kujjanjaba nga abajjanjaba infection tugenda kujjanjaba nga abajjanjaba allergy tugenda kujjanjaba buli paati n'eddagala erigigwanidde so okujjanjaba kuyinza okutwala ennaku okufuna enjawulo naye kuyinza okutwala emyezi okuwonera ddala njagala nnyo abantu baffe sokola tusigire ekifaananyi omuntu okuba nga awonedde ddala kiyinza twala bbanga ki nga eddagala alinywedde oba alikozesezza mu bipimo ebituufu ate mu budde obutuufu oshegera nga tayosezza tulina abalwadde bangi abasobodde okuwonyezebwa ne eddagala lya mwezi gumu oli n'atwala ne tujja nga tubalondoola ne kitwala emyaka nga tebaddangamu kutubuulira nti waliwo obuzibu bwonna era nga basanyufu nga batusindikira abalwadde abalala ate ne wabeerawo omu nga agenda kugamba nti eno symptom yagenda naye ate nkyalina eno okumala emyezi 6 n'olwekyo tujja kulowooza nti wakati w'ewiiki
ekyo nno nga kisinziira ku bunafu bw'obulwadde omuntu bw'alina n'obunene bwabwo wakati w'ewiiki n'emyezi 6 wakati w'ewiiki n'emyezi 6 kuba tulinayo bangi abajja nga beewaana nti nze bwange buzibu nnyo kubanga emyaka gyonna gye nnina ng'era owulira enjogera naye mu mwezi gumu n'abeera ng'ateredde nga teyeetaaga naddagala kale ndowooza tuyinza kukiwa maximum of myezi 6 kubanga bingi ebiba bizimbwa mu mubiri n'ebikyusibwa ekyokulabirako IBRAH obutalya nnyama ng'oli bwagirya emuyisa bubi oba amagi oba ekyennyanja ng'emuleetera ebirogologo nayo ebeera allergy naye omuntu ono bwe tumuwa eddagala okulya ebintu bino bireme muyisa bubi kitegeeza waliwo omulundi ogusooka ye n'akwatirayo waliwo amala okugezesa ku ddagala lino emirundi 3 naga kakati enfumbe gye sisobola njagala njokye naga kati nduli n'embisi bwe yali empunyira nga mpisibwa bubi naye kati n'okubaaga mu wiiki emu mu weeks 2 mu mwezi so naye ndowooza katukiteekera eddala ku myezi 6 so obujjanjabi obutuufu obusembayo busobola okutwala ebbanga eriweza emyezi 6 kale tweyanzege awo mulungi atulaba omulamwa gw'olunaku olwaleero mu byobulamu tutunuulira sinuses nga bwe nkunyonyodde biggest percentage of people balina okutawaanyizibwa kwa sinuses era nga bangi kubo mugamba tebuwona mugezezaako mutaddemu essente waliwo abatabulina mukyebalize Katonda ababa bulina tuli wano tumulungula ensonga zino tugaayagaaya mutulabe butya bw'oyinza okubanga oyambibwa obulwadde buno ne buwona nga ne bw'oba ogenze ng'oli ne waaba yeekubye perfume ng'eri strong etya gw'osigala ossa bulungi toyina buzibu bwonna so tuli ne Dr. TwahaKakooza era nga tumukyaliddeko wano ku farm emanyiddwa nga Shatwa Mixed Farm program enetebwamu ssente aba Shatwa Herbal Organic tubeera naye buli Lwakutaano nga tutunuulira endwadde ez'enjawulo na butya bwe zijjanjabwa ajjanjaba ng'ayita mu herbals alima bulimi eddagala lino lye nakugambye nti liri scientifically approved era nga bwe tukuwa ekika ky'eddagala oba ne tukubuulira you can create time ogende ku internet osachinga eddagala eryo ojja kufuna the biological botanical name ojja kufuna the do's and don'ts ojja kufuna nebyeliwonya so tubeere eyo n'olowooza nti tuli ku nteebereza ya budde nedda mwana wattu bino bya ddala doctor tutunuulire singa omuntu akeera ku makya n'alemererwa okufuna obujjanjabi obutuufu okujjanjaba sinuses zino ayolekedde buzibu ki biki byayolekedde nga banaatugamba nti walemererwa okujjanjabebbwa lijja kuleeta kookolo gumba biki n'ekigere balituuka mu maaso eyo omugulu bagusaleko ne sinus nno zisobolera okuleeta kansa ow'ekiwanga naye era ziyinza okujulira sajare n'obeera ng'ojja kgenda bulongoosebwa era oyinza okuwunzika nga bakugjeemu nodes nga zazimba ne bazirongosaamu ne bazisuula wali ate nno jjukira zaabadde omulimo gwazo gwa kuregulatinga zeziggalawo zeziggulawo kati n'osigala nga tokyazirina infections kubanga era zino zivunaanyizibwa ku kukola olunyiranyira olukuuma mu nnyindo okukwata ebyandiyiseewo okukuuma abasirikale abakuuma baaduuyi abandiyise mu nnyindo nga bakwata akinga awo wonna kitegeeza nti ogenda kufuuka wandwadde ebiringa ebyo essebo okay kakati tutunuulire omuntu bwe bukeera ku makya ng'alina sinuses zino zisobola okubeera transferred nti bazisiiga nedda tebasobola zisiiga naye kuba bwe tuwulira okusiiga okusooka tuyinza okulowooza nti omukyala nga yeegasse n'omwami amusiize sinasi
ekyo tekisoboka naye kyangu zizaala engeri gye tugambye nti zirimu ebirogologo nti ziringa allergy kyangu omwana okumuzaala nga gwe olina allergy ze zimu ne zikwata omwana ekyo kyo kyangu naye bwe tugamba nti nno tugenze omulenzi awasizza omuwala alina sinus ti n'omulenzi zimukutte ekyo nedda. Okay. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Dr. TwahaKakooza. Abantu abalina sinuses abatulaba essaawa eno obasibira ntanda ki abaagala okufuna obujjanjabi era oyinza bajjanjaba otya? Mpozi kansooke bannange okwetondera abali ab'Ebulaaya abali Bulaaya aba Canada aba USA aba UK abali mu Europe ne Canada ne USA n'ensendala ensabaza y'ebintu bino yekyatuwaamuuko obuzibu tusanga obwangu nga mukwano gwo yazze eno n'akujjira n'eddagala naye tulisindika lyekunyamu nalyo bwe liba lyekunyizaamu bambi tetuli babbi olusi tufuna amasimu nga kati bino bifuuse bya kiyaaye naye mazima nga tukulaze ne risiiti tutaddeyo olwaleero tutwavunaanyizibwa obwo ne tubaweereza risiiti tubalaga bino bigenzeeyo naye era oli asigala abuusa bannayuganda omanyiye bw'atuuka eyo abatakyali munnayuganda mbunno bannayuganda tubamanyi naye ebintu bino tubiweereza bikyekunya naye tulina kye tukola era ndowooza wiiki eno tuyinza okukituukako kiyinza okuwewulamuuko ku nsaabaza y'ebintu bino katulabe tulina ebbaluwa ze baatusabye ndowooza ezimu twazifunye katulabe bwe kinaabeera biyinza okwanguwa kati ekibuzo kibadde nti bano tubajjanjabye tutya abantu ba sayinansi bano tulina eddagala ebika ebiwerako ekika ekisingayo okuba nga kirumamuuko kuba lino eddagala eddala teriruma naye ekika kino tukitonyeza mu nnyindo si kyalubeerera tutonyezaamu amatonda 2 emirundi 2 gyokka olunaku that is ku makya nnyo nga wakazuukuka n'ekirongo ogenda okwebaka amatonda 2 then eddala lyakunywa naye eryokunywa lyerisinga lyetusinga okugaba then eddala lyakweyoteza okweyoteza kitegeeza okuteeka eddagala mu mazzi agookya kuba abamu bwe tubagamba okweyoteza najjawo olujjo okwo kunyookeza ffe tetunyookeza naye okweyoteza tuddira eddagala ntuliteeka mu mazzi agookya oba mu kabaketi ne twebikka awo nno tuba twagala ne blanket oba towel omutwe gwonna no inhalinga eddagala lino ne liyingira mpaka mu mawuggwe ne liyita muno ne liyita mu matu ne liyita mu nnyindo bwe kiba kyetaagisa n'okuba emyasi bwe kiba kyetaagisa ne wabaawo ebifuluma kuba libisonsomola mu ngeri etaluma naye libisaanuula n'ozibukuka ekyo tuyinza okukikola emirundi nga 3 gyokka oba obutasukka mirundi 6 mu nzijanjaba yonna kati awo nobeera ng'olina lyonywa eddagala eryo bwe tuba tuliweereza ebweru lyonna ligendera mu powder kalibeere liri ery'omunyindo kubanga ebweru wano eddagala lya liquid lisanga obuzibu okuliweereza kati naye tunnyonnyola omuntu gwe tuweereza engeri gy'agenda okwekoleramu kalya ak'okuteeka mu nnyindo olwo oba togenda kukayisa mu kacupa nga wano bwe tukola naye era tukunnyonnyola then naliri ery'omu mazzi agookya then n'eryokunywa sinus ne tuziwa wakati w'ennaku 7 n'emyezi 6 naye ekirungi nti okuva ku ddoozi esooka omulundi ogusookera ddala gwe kennyini otandika okwebeereramu essuubi nti mubutuufu ngenda kuwona kusinziira nga bwe nasuze kusinziira nga bwe nasiibye kusinziira nga bwe nfaanaganye nga mmaze okukozesa ku ddagala omulundi ogusooka tulina bangi abawonedde eddala era nga bawa obujulizi abawa obujulizi waliwo level kwe zituuka ne ziremerera okujjanjaba waliwo level katugeze singa oba omaze
bw'oba onaatera nno okutuuka ku ddaala eriremerera wenyiga wano wansi w'ebisige n'onyiga bw'oti ng'ozza munda ojja kuwulira obulumi obw'ekika ekyawaggulu ng'olinga anyiga ekizimba. Singa otuuka ku ddaala eryo wandibadde otandikirawo okwejjanjaba kubanga oyinza okusussaawo awo n'obeera obanga wafuna oba ne kansa obanga wayalulirwamu nnyo obuwuka wano infection nnene nnyo nakina ebiringa ebyo waliwo ekiseera ekituuka ng'olina bulongoosebwa ng'eddagala ligenda kuwaddaawaddako buwaziwazi naye nga terijja kuyamba nga terigenda kukuyamba. Oyo atuuse ku ddaala eryo tumugeraageranye tutya obeera otulukukamu amasira nga gava nga gayita mu nnyindo oba gagendako n'eno naye era n'oyo tumugezaako naye tuba twetaaga ekifaananyi ne ripooti y'omusawo ayo atera okgenda ne bamusikaningako naye atuwa ripooti bwe bagamba nti temuli kansa tuyinza okumujjanjaba bw'abanga alina kansa tumuwa amagezi gonna agamuweereddwa omusawo kubanga eno paati nfunda nnyo kyangu nnyo kansa bw'abanga ali mu paati eno okutuuka ku bwongo ku speed so tetwagala kutekinga chance kati tumukkiriza oba bamugambye radiotherapy oba chemotherapy oba therapy yonna ey'engeri yonna then kwetwongereza eddagala eryaffe okugjamu obutwa obuleeteddwa enzijanjaba eri naye ng'enzijanjaba eriyo egezaako okuspeeding up so tetwandirinze muntu kutuuka kubeera mu mbeera eyo twandibadde tukikwatako nga bukyali nga tekinnasamba ddagala. Okay, kale abalungi abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Dr. TwahaKakooza tutunuulira sinuses era nga bangi nnyo abantu zibakosa nnyo buli omu zimuyisa bubwe buli omu okusinziira ku mubiri gwe alina reactions gyafuna. Program zino zibeera brief basically to give you an overview. So kitegeeza nti gwaba n'obulwadde bwe tuba twogeddeko in a particular program ku bessimu ate naawe aba yakalaba program naye nga olabye program ndala olina obulwadde bulala weeyambise ennamba y'essimu eyo okubire dokita oyogere naye he will attend to you ajja kubanga akuddamu era nga akunnyonnyola akugamba nti wano ne wali tukole bwe tuti ne bwe tuti tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero wabula nga njagala kubategeeza nti tubeerawo buli lunaku olwokutaano tubeera ne Dr. TwahaKakooza okuva ku Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm e Kayunga. Enamba z'essimu ezo zeeyambise mukubire muwandikire muweereze ekifaananyi waliwo obulwadde obumu nga buli ku mubiri you can take a picture n'omuweereza n'omugamba nti mpulira bwenti ne bwenti ne bwenti. Tetugenda kubanga tusukkawo njagala kwebaza abatulaba balungi tukwatagane next week inshallah on Friday omukama Katonda abakuume. Mwebale nnyo betutambula nabo abatugoberera abasubscribinga n'abanukula ebibuuzo bya n'ababuuza ne twanukula mwebale nnyo ddala mwebale nnyo. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Keith Kanabi the team gyetutambula nayo mbagaliza ekiseera ekirungi omukama Katonda abakuume. See you next week on Friday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.